Abagoberezi ba S4 MEDIA twaniriza nnyo okubeera nga nate naffe batwegaseeko okubeera nga tubalaga ekyo ate kye twagonjawo oba oliawo kye tutandiseewo ate oba oliawo bannayuganda abasinga kye beetanidde ensangi zino nga si kirala okujjako biodigester septic tank company yaffe eya Junisco contractors and great finishes. Naye bwe twogera ku nkola eno eya biodigester septic tanks etutambuza bulungi nnyo ne bannayuganda nga buli agikwatako talina kujula kwafunye, talina buzibu bwonna bwagisanzeemu wabula okwongera okunyumirwa obunyumizi saate n'okukekereza empiya. Keno kyetaago eringa mmere nti buli muntu yenna yandibadde ayina ekyokulya ng'alya ajja kwetaaga okukozesa ki toilet. Kitegeeza buli azimba ennyumba olina okuzimba ki toilet. Kakati tuvudde ku nkolera ey'okusima pit latrines n'osima fuuti 1000 noka wansi n'oyagala okuzimba septic tank n'ozima fuuti almost egendamu omuzigo omulamba fuuti 10 ogenda okulaba ng'embeera gye twagala okubeera nga tujjawo. Nti singa nzimba ennyumba yange tekinetagasa kusima fuuti 5 wansi oba 6. Weebale nnyo ssebo. Oleeta buleesi eno ng'otuuzaawo. Oluvannyuma lw'okuba ng'otuuzizaawo nga tulinga sockpit nga tugitreatinga tugiteekamu eddagala ziyite bioactivators ezigenda okuyamba okubeera ng'eri obubi bufuuka amazzi ago gafulume. Kitegeeza tetusuubiramu organic matter oba fecal matter oba ekitole kyonna kubeera nga kiri mu tanka muno. Kali wano wenjoleza ebintu bwemba sikakugambye tomanya kali mugamba akantu ako era waliwo ne neighbor wali ng'azimbye septic tank ne mugamba nti awo ojja kulwawo kana akantu kanguya ate kabuwangazi. Ensonga kituwa essanyu nga tukoze omulimu ne gubeera successful. Otukoledde omulimu ogwo n'atwebaza naye naffe tweyama nti bwe tuba tukoze omulimu tugufollowinga paka wetugusa ensonga. Gye buvuddeko twakuleeterako co program nga tubalaga engeri biodigester we bagikolamu wamu n'okubeera nga ekola. Banji mwafollowing emboozi eno banji mwakyettanira naye twali tuli awo netugamba mukama waffe kyomukusa omulungi tumukubiddeko kasimu ng'ali ku site ate kyomukusa omulungi otumukubidde kasimu ng'ate mu kitundu mwali kyekana nga naffe mwetuli ne tugamba fenga omulimu gwaffe fenga ngombo yaffe nti tugusa ensonga tumulambulekoko tulabe ye ayimiridde atya. Tusazuka bataata obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Business tuweereza kuba mu engeri gye kiri nti mutakula oluvannyuma lw'okutakula ate nga naffe tuweereza kuba ogwaffe gwa buweereza mu mbeera zonna. Kyamukisa mulungi nti otukubidde kasimu n'ogamba nti oli mu kifo bwe kiti ate nga naffe ng'ekifo kye bannange omukama yasinga okumanya naye nga ndowoozera olunaku lwo lubadde lwange sebo nange ensanyusa okulaba nga wakava ku nnyonyi kulikayo e Dubai. Mbeera okwo ku mutimbagano nga nkulengera sebo kulikayo e Dubai. Esebo era mama Fina mutwebalize okuteekamu empiya naye nange okusomoozebwa nakufunye nakubirayo nenkubuza ate Umaru ku kamera njagala kuzzaayo Umaru siggwe Umaru jala tumuwa akatiketi naye agende ajoge. Esebo tuli ku kiwano kakati eno site bannange nga bulijjo abalabi baffe Sekabira Faruk engineer wammwe nga feno tuli bakugu mukola biodigester n'okuzimba ebizimbe nga bino mu company eyitibwa Junisco Contractors and Great Finishes. Leero sirinzeka ndina engineer ono yabadde nnyo omusaale ku site eno okubanga ekola ki ng'etambula ono ndina engineer Kimbo ono naye bazze bamulabalaba ku mbeera ez'enjawulo nga tutambuza emirimu gino naye leero era tuzze tubeere nga tubaweereza nja kwogera nga nabo boogera nja kwogera nga boogera emboozi esobole okubeera nga egwa makerenda naye olunaku olwaleero tuzze kubalaga ebintu bibiri. Tuzze okubalaga biodigester twongere okubeera nga tugiruŋŋamya oba oliawo n'okubukaza n'okunnyikiza ewatannyikira abantu bongere okubeera nga bagitegeera bwe bwe tugikola nabalere tugiteekayo ku mulundi guli nzijukira oba twatwesayo mikono
ku luno tulese emmotoka level egenda erinnya mu mbeera eyo ate sina kindi kisinziira wawe tugiteeka waliwo wootuuka ng'emmotoka eno tetuuka naye kati yino tugiraba eri ku kinnya mu mbeera eno so kakati tugenda nabbalaga n'okuzimba enzimba abantu bali ebulaayi ekyo naye kakati balina sente zaabwe tebamanyani mutuufu wakutuukako kubeera nga bazimbira mu mbeera eno ng'ovudde ne kwekyo tulina abantu abalala nga akeera ku nkya n'agamba nti nze nina inginiya Kimbo weeyo taata wange kamuweereza akasente naye ojja kuwa inginiya Kimbo wa sente nga musuubuzi wa ngoye mu kikuubo kakati omusuubuzi w'engoye yagalagaana ajja sooka asubule ku ngoye ate oluvannyuma akole ki akulowoozeeko kuzimbira kyekiri kye tugamba sente zange naziwa maama n'azirya nina mukwano gwange ali awo Stuart ye tanswaza kwogerako embeera eno yali agibaddemuuko taata akasente yagenda ndowooza n'akayita mu byekisajja akasente ne kamutagalako kati kasente omutagalako ankubira esimu nga munna egenda ondabire ku site tugenda otuuka ku site nga mutuufu ennyumba ndowooza yakoma ku musingi naye nga sente ze baamuwa zaali zikola ki zisereka naye obuzibu obuli mu ekyo buli bumu nti ogenda n'okwata omusuubuzi w'engoye nojja n'omugamba genda onzimbire ki ennyumba kakati naye eri wali mu ngoye zalina ka deficit ayagala asooka akajjuze ate oluvannyuma akole ki azimbe ekivaamu nga zitagala kye tuyita loosi ekivaamu ng'akubikira agamba mutabani nkubuulire timunnange sente yanfudde ku taata tumusibe mama tumusibe kabe muganda wo n'ebizimbe biti tubiteekawo tugenda kibalambuza abantu bonna bakirabe na butya bwe kiri na butya lwaki twakizimba bwe kiti kubanga ebisinga babizimba n'amabulooka gano amatono naye kakati ate ffe leero tuleese n'enzimba eno naye tulebeere nga tugiraga abantu so ffe tukeera ku nkya ne tugulawo ofiisi yaffe nga tuzze kuzimba kitegeeza togenda tuwa sente zisuubula engoye zigenda kuzimba mulimu gwo gwokoze eki gw'otuwadde tutandikira wano tusanze mulimu kukola ku luli twagenda okutuuka nga kyenkano omulimu guwe nze isuulayo kaakati wano leero mutusanze era katugambe nti era mutusanze tutambuddeko kubanga leero mutusanze n'ekinnya twakitaddemu dda amayinja kakati mu kuteekamu amayinja leero kye tugenda okukola tugenda kuteekamu tanka yaffe eno eyitibwa biodigester bweti bwejja ne tujja ne tugiteekamu leero tuleese piisi bbiri lwa nsonga nti tubadde tugamba oba emmotoka eneegaana okutuuka tusobola ogitwala n'engalo n'etuula kakati tugenda giteekayo munda tugitreatinge oluvannyuma tugiteekemu bioactivators ze tuyita enzymes ezigenda okubeera nga zirya fikomatooli afuuka amazzi kakati oluvannyuma lw'okufuuka amazzi ago gatambule nga gagenda mu kinnya kiri ekyamayinja so nebeera nga edigestinga kye tuyita okumenyaamenya omuntu mujjukizeeko kozi kino kikola kitya kakati biodigest eno nga bwe tugiraba obubi we buva eri muzeyi suulayo olukoba suulayo egende ogambe nti yetooyi ziri eza okusima ekinnya ku kisementi nga simanyanga septic tanka yaggwawo kakati biodigest eno ekola nga bwe twandirabe septic tanka ziri ezedda ze twakolanga n'ogamba nti nsimye 10 ku 10 nokka 15 ng'oyagala nti ekinnya kirwewo okubeera nga kijjula n'ozimba ekinnya ekyenkana omuzigo naye kakati olwaleero tuleeta akantu kakatono bwe kati fuuti 5 ku 10 kakati we tusima 5 ku 10 zino tuteekayo tanka yaffe eno gye tulaba ffenna abasinga bagiyita kigoma naye eyawukana nnyo ku kigoma lwa nsonga nti yo eyina base wansi gye tuyita entobo kakati we tuba tunuddeko wali ku kitundu ekyokubiri eyina omutwe oguliko ekituli ekifulumya n'ekiyingiza mu bitundu ebyo tulina kye tuyita chambers eziri muli ezituyamba okubeera ng'esengejja nti buli lwemenyaamenya obubi buno ne bufuuka amazzi egenda kubeera ng'esengejja ekitole kisigale ekiba kitamulunguddwa bulungi amazzi gafulume kitegeeza muno tetusuubiramu kitole kyonna ekya fikomata kubanga kiva eri kijje muno tusuubiramu mazzi gokka completely kakati oluvannyuma lw'okubeera ng'etambula bwetu tugisuubira nti egenda tusaavinga ebbanga lyonna 1 nga tejjudde egimu ku migaso gyayo biodigester tejjula 2 okubeera nga ekifo ekonsuminze kifunda kuba kakati ono mugagga waffe oba omulabye wano wonna wuwe n'eri yonna wansi naye yagambye bampe biodigester oba oli awo ettaka lyange nsobola okulimirako nsobola okukola ekintu ekirala tumugamba okay 5 ku 10 katukuwe system efaanana bweti egenda okubeera nga ekola omulimu ebbanga lyonna tejjula ekifo etwala kifunda n'ekirala okuwunya lufumo lw'ogiwulira nti ewunye kiba kitegeeza nti waliwo obuzibu obwenkukunala oba ebrokinze oba ebirungo tebyaweze oba bataddemu sabbuuni akoze eki asusse
Mpozi ekirala ku biodigest eno era ekyenjawulo kyerina ku eri system endala eri system ya beeyi. System eri gyetugambye nti 10 10 10 ku 15 ojja kwesanga eri wakati wa milioni 8 n'omukaaga. Ate eno tukujjako milioni 3 zokka. Ti ku milioni 3 tugenda kuwa tanka yo tugitreating then tulenge ne sockpit. Naye waliwe twogera ku mukaago bato ina kinnya kya mayinja. Simaawo. Nenkuwa system nga ejjudde nga buli kimu kiri omwo. Ngebulako connectinga ti plumbing atambula okuva eri bajje basabinge eberenge ngetambuza muno sebo. Okay. Okuva lero tukufunako ko interview yafe yasooka. Sebo. Kyali kitya? SB4. Abantu mpozi nga kutunula mu nsawo naye kituufu abantu batuwagidde. Sebo tukwebaza okubeera nti olina follow up ey'amaanyi. Ati obuli awo naawe ate n'otwala obuvunaanyizibwa okujja okulaba nti abantu bano bennakolera omulimu ogwo kintu kyabwe kitambula kitya. Sebo abantu batuwagidde era tubeebaza. Era tubakubiriza nnyo okubeera nga basigala bajja basobole okubeera nga batuwagira mu Junisco contractors and great finishes. Tuzimba ebizimbe tulenga biodigesters zino ate n'okubeera nga tukola plumbing byonna ekikwatagana kuzimba amasanyalaze tuyita Junisco contractors and great finishes. Finishing ku nyumba ngeno omuntu ayinza ogituwa nga is a shell house bweti nga bweri ba plaster n'ogikola finishing naina yetagisa tugenda okijjawo nga tumukwasa kimuzo ntumugamba taata yingira mu nyumba ye. Sebo tetuseera byonna byakutuula wansi ku meza ate olaba kino ekinnya ekigendo obeerawo emyaka 10 plus tukikuweredde ku milioni 3 naye ate tachezezoka. Okay, alikuwa siko media tuguse ensonga ate kweyungiddwako engineer yabala ko sebo kale sebo nawe muje baleko basi olamba buli butya sibubi mu kampuni mne okolanga batambulidde nti gwe engineer. Yes sebo. Engineer akola ati engineer atunuulira ekizimbe na biki ebikikwatako nangeri kigenda okutambulamu. Kati mu ntambula y'ekizimbe mubaamu okuba nti si buli mukozi nti abamanyi olabira kubeerako nga alina control y'ekyo ekintu ekiba kigenda mu maaso. Tutambule nga bwotunyumiza nga tulambula ekizimbe kino kyozimbye. Yesebo. Omuntu aleeya nnyonnyoke wamu n'okubeera nga akkiriza batugamba waliwo okutuleeta ku kizimbe nga si kuwa kikoze ng'ekizimbe kye tuliko tukkiriza badde kiyingiramu naye n'otugamba nti gwe yinginiya. Kakati SB4 ono omwami yinginiya eyabadde ali in charge of this contract. Mwami Kimbo wa yinginiya asobola okuzimba ekizimbe bwe kiti. Sekabira ndi yinginiya asobola okuzimba ekizimbe bwe kiti. Naye leero twagadde tuleetere eddala ono lwansonga nti yabadde behind the scene okubeera nti ekizimbe kifaanana bwe kiti. Naye tugenda kimenyamenya A to Z paka nga tutegedde nti ekizimbe ekyo banange kyo kiri kitya omuntu okukifuna bwe kiti ekifaanana bwe kiti ayinza kuba mu ssente mmeka otuba tuleetinze. Yinginiya machine ekizimbe Yesebo. tukitandika okukimenyamenya. Yesebo. Kyakuledde ennaku ngameko ku kizimbe ba myezi ng'emeka? Kizimbe kino tekitutte mwezi. Kisinziira ku busobozi bwa client bwe tuba tufunye. Kyekikulu. Kizimbe kino wekitunuulira ojja kitunuulira weebuuze lwaki bulooka eno yasookayo wansi, lwaki eno yazzeeko, lwaki enkokota eno weeri, naye tujja bikunyonnyola tutya oba tujja kunnyonnyola omulabi. Kuba wansi tulengera bulooka zino ezaffe eza bulijjo. Yesebo. N'oteekako enkokoto. Yesebo. Tulengera bulooka za musenyu. Kati bulooka yaffe eno mugiraba. Bulooka nnungi nnyo era nnene era ekolera ddala omulimu. Naye obuzibu bwayo nti amazzi tesobola kusitula mazzi. Mu kusitula amazzi bwe twakimanya tesobola kusitula amazzi ate ng'ekola omulimu mulungi tuba nga tusobola okusoosaayo eno. Naye ate obusobozi bubaawo ate naye ebbumba nnungi kubanga egumira ki amazzi. Kati eno okutandikira kuno nti tubala obunnyogovu buno mu kwambuka wano busookera ku eno ne budda ku nkokoto era bugenda otutuuka wano. Ojja ssanga nnyo ennyumba endala nti langi agagambuka. Kati langi ono mu kugambuka ava ku ki? Mazzi gano gava kwa ki? Ne gagambula langi eno neevaako n'osanga ekisenge kuno kitootooma kidodooma kulinga okubako. Lwaki bakozesa bulooka eyo kubanga basinga tukozesa bulooka za bbumba? Bulooka eno ekola ekisenge ekinene
erina 6 inch ate wano erina 16 inch 6 inch kati buno ojja kubulabanga butono bulina 4 inch 4 inch ojja kwetesanga nti ofuna akasenge kaki katono aye nekira buno bugenda bungi kati wotunula wano bungi bwe bulimu ne wano gosobola kikkiriza nti ennyumba yalidde 13,700 eza buloka ate ng'obadde okozesezza buno ojja kwetaaga buloka emitwalo 3 naye zino za bbeeyi bwe batugamba buloka zino muziyita za bbeeyi naye ate za layisi lwaki nti ojja kusanga buloka eno ogigula 13,000 zino ogenda ogigule okutuuka ku sayiti ng'eri mu nusu 3.5 kale kisinziira ku kifo ky'oba olimu naye ate eno ojja kwesanga nti eno erimu buloka 4 ku zino ate n'omusenyu gwe tugisibisa mutono ojja kwesanga nti ekizimbe kyo kino okuggwa kijja kubeera mu nsawo nga 4 eza seminti naye ate ojja kwesanga okukozesa sino buno obutono ng'ojja kubusanga mu nsawo nga 15 kati ani aba asevinze omusenyu ejja kutwala fuwadi z'omusenyu 4 okutuuka kuli kubanga otabula olaba kageji ketukozesa nti okozesa inch emu naye ojja kusanga nti buno ojja kukozesa omusenyu mungi era ojja kulowooza nti eno tosevinze bakositinze nnyo naye ojja kwesanga nti ate osevinze nnyo oba si kyekyo ojja kivuga okizaayo eri musigale nga mwenkana n'oli. Okay, ennyumba eno munene wayo nga tutujingidde munda munene wayo yenkana ennyumba eno tuliko nga kampuni eno nti wojja ne batitiki kyababaamu okunnyonnyola wonnyonnyola ekizimbe ky'oyagala n'engeri gy'okyagalamu atitiki kyakole ki akuyambeko. Ndowooza obugezi kyabadde agezaako okubuuza yenkanawo ennyumba erina ebisenge bisulamu 3 erina effumbiro liri ennyumba eno erimu ebisenge 3 ebisulwamu tulinamu sitting ne dining era nga bw'obiraba tulinako n'effumbiro tulina ne shedi wali emmanjo kati obugazi wano bwe buti ebisenge bino we biri ziri fuuti 25 emmanjo zagenda fuuti 38 bwebugazi bwetuddeko wano. Kakati ekirala ffe wano mu Junisco contractors and great finishers tufa nnyo ku muntu okekkereza otya kubanga abantu abazze batugoberera mu Junisco contractors tuleeta nnyo ekintu nga kiringa ekyenjawulo nga kyanjawulo omuntu alinga atakirabangako naye ate nga kibaddewo kubanga bw'oba otunuulidde bulooka zino eza holi ezimu nga ze twayitedde eza 99 kubanga ebintu ebyedda SB4 oba ojjukiramu ennyumba ya jjajjaawo eyedda yabanga ya mwamba naye kakati abantu ne bajjawo ne baleeta French kaati neno ne bazimba zipinu kakati ne tuleeta mwamba nadda n'akomawo kakati ne bulooka eno edda baagizimbisanga naye ebadde nayo yabula mu katali oluvannyuma lw'okubula abantu ne batandika okubeera nga bazimbisa ettaka lye tubadde tulaba naye kakati ogenda okulaba nga ate abantu bazzemu okubeera nga baadoptinga embeera eno y'okubeera nga ezimbisa kino. Omukulu ingini akunnyonnyodde n'agamba nti bulooka eno obunene bwayo the thickness ereete okubeera nti ennyumba erina ekisenge ekiki ekigomo ate n'akulaga nti n'omusenyu gwennyini gwakozesa mutono. Ingini ogambe tukozeseza amabulooka ameka? Ennyumba eno eridde amabulooka 13,700 naye ate oba okozesezza buli obutono oyinza okulaba nti okozesa emitwalo emeka? 3 emitwalo nga 3 n'ekitundu kubanga bulooka bwe bazireeta ezo entono baziyiwa emotoka buli wezitiika ereeta neyiwa nezimenyeka ate so 10 osigaze 8 kakati ogenda okutuuka okubala nga yandikozeseza emitwalo 3 olina kukozesa mitwalo 3 n'ekitundu ate n'ekirala ekiri ku zino bulooka kati zino bulooka ez'omusenyu zirina size za mirundi emeka 3 tulinawo eya 6 by 8 ku 16 eyo weeri tulinawo 8 by 8 era ku 16 nayo weeri netuba ne 9 ku 9 era ku 16 kakati zijja bbeeyi egenda esalibwako nti 6 by 8 weegula si 9 by 9 bwekolaki si 8 by 8 bwekolaki bwegula. Okay, tweyanziza nnyo wagambye nti omugagga waali sikumuyisa mu maaso nga twogerako ne boosi kuba omuntu ali eyo
kwesiga ebintu bye tukola obuuli awo sinalayo bosa tuwaya akagambo omugaggo abeere wakisa ajati twagala abeere wakisa otugambe babakulumiza kuba engeri amanyi okubuzaabuza oba byonna byonna obeere wakisa muganda wa ajati otubuulire SB4 Media tukyagusa nsonga saidi eno tulina ajati assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabale kutukiriza wabale kwagira baganda baffe bano. Sebo. Wabafuna ote. Nabalaba ku TV okusookera ddala. Nendaba bye bakola. Ne ngamba bana abantu kansooke mbagezese. Tinina site ebweyogerere. Ne mbatwala ku site ebweyogerere. Immediately tuli mu COVID by the way. Ne mbatwala ku site ebweyogerere. Ne bankolera bulungi. Bankolera bulungi ngamba bana abantu balungi ate ne mbongerayo site endala ebweyogerere nayo ne mbateeka ku site ebweyogerere era omulimu gwabwe nga mulungi nga basevinga bw'obanga okozesezza abalala bo basevingira ddala sigaza sente eziwera kakati kimpaliriza ne site empya ekiyunga ne ngamba kambalete ku site ki ekiyunga nayo bagizimbe era bazimbye bulungi bambalira bulungi nnyo 99 ne bancomparing ne size zesasooka bazembesa zenakozesa buloka buno obutono nendaba ate wano nga nsevinze nnyo bantu balungi bakolaganika nabo era ne sente bwe batoyina bakunyigiriza ekintu kyate ne kiba kirungi mu sente zooyina ne kivaayo bulungi ate nga tebakuwadde buntu kiboosiza okubafuna mumanyi buli kirungi kibakera n'obuzibu sijja kulimba sibayinaamu buzibu sandi bakozeseza sites nnya eno site yakuna nani badde sibakozesa singa bambadde ninamu obuzibu nabo kwegamba gwa beefunza sikubeefunza naye bantu balungi bakolaganika nabo. Okay, ajati omuntu aleeyo nga tanaba bakozesaako oba nga tannamanya nkola yaabwe kikyosobola okumugamba asubwa kubanga yandibadde asevinga kinene nnyo singa bakozesezza ba Junisco bo basevinga sente ozisigaza ati nosobola okukola ki n'okolamu ekirala. Abazimbi abasinga wambanga mwateeseganya nti bukadde 5 okuzimba ennyumba n'agizimba natwa plate nakasente nekekwatakwatamu ogenda okira kumakyanga agimenyi si bwe bali nenga lwekibuliddeko nkiwulirako naye bosi bwe bali kyenasoose okugamba nti bagumiikiriza era bwebagamba na sente bweziti esente ezo zooyina bafuba okulaba nga bazinyigiriza mu kintu kyoyagala. namukwalo nga yakenda n'azimbisa abazimbi abamu ng'amanyi akasente anaakafuna olwatwa plate kasente nekabulamu nabakubisa ekipande ekinene ennyumba ne bagimenya tekako ekupande tuddangamu okutu bosi bwe bali bagumiikiriza mu butuufu era bwe batolina bakomaawo sente wezikomye material wakomye bw'oyongera material ne beeyongera bo ne basigala nga babanja leba. Okay, tuyanziza nnyo ajati tuyanziza okutuwagira n'okuwagira baganda omukulu falo jangu ate katuweeko kano tuli mu kisiibo sagala tuli mu kisiibo kituufu ajati oyo lwakubata mulungudde biodigester mu bakadde be yatutwala dda ne tuzikola uwe buli site gyazimba tuze tuzikola kitegeeza ye ng'omuntu yo biodigester yagizuulamu ekyama kakati ate ye yatujjalaga abanne n'aguzimbe nagwo guugwo mwabamanyi ekizimbe kino tukikoze okuva ku musingi tugenda kikola nate mpaka lwekirikola ki lwekiriggwa kuba bo obwesigwa yabuteekamu ekitibwa kya Mukama bwetujjidde nga siringi byonna bayagwadda emyango byonna wayalinga amasannyalaze byonna bimwe mubikolera byonna ffe ababikola kakati nga bwe twagambye nti tukola electro installation amasannyalaze kati ennyumba eno fezi gyeddako tugenda ku plaster ekibulamu kiri kimu okuyisa mu pipe za plumbing eza PPR okubeera nga tutambuza amazzi butebe ganaatambula mu nnyumba eno kyekyoka ekibulamu ekyo singa tukijjako omukono tusuubira nti nkya tujja kuba tukitandise kitandika nga Engineer Stuart olwajja nga tumugamba sebo abaana baleete batandika okukola ki okubeera nga bakuba plaster naye Engineer nga ninganga omute nnyo owaye akula abalinda naye nga musajja kuba omuntu oyinza okumulabira awo n'omuzaalawa ngolabanga omusaayi muto agamba nga lwatumanyi dda Engineer musajja omusanga nga muzeeyi kakati ennaku zino kyetwagala ffe okugunjaawo era abavubuka bonna abaliyo mbakubiriza Uganda eno bwe yatuuka oyinza obutafuna bukadde 10 butandika genda kusobola mu kikuubo olwaliro ng'oli muvubuka nga Stuart naye singa orendalinga kyetuyita service nti nookera ku nkya n'ogamba nze nkola service kakati leero Stuart kyakola bagiyita service
nti ajja kubeera aliyo yasoma obuzimbi bwe Junisco tumuyite tumugaye Civil Steward jangu ajje atandika okuzimba ekizimbe nga kino tekimufaanana bw'aba akizimba naye ate yakikola ki yakizimba era mbuufu obwo njagala atandika otunyonyola fulowa wano atunyonyole ne kuki ne kwasa kazindalo nga tumba tunyonyole bulungi ku Steward kati ekiriwo nti musanze tumaliriza olaba nti olaba nkokoto naye nsobola okunyonyolamuko katono nga tetunnatuuka ku nkokoto enkokoto eno nga tennayiibwa tuleeta malamu abangi bamumanyi ava ku nsozi ne mumuyiwamu oluvannyuma lw'omuyiwamu ne muleeta jampa ezikube muleeta kana akuuma akakubeta kakinyonyole bulungi nti akuuma akakuba ettaka eryo ne liguma nga mumaze oliyiwamu amazzi kati akuuma akakuba ettaka eryo tumala oyiwamu amazzi oluvannyuma lw'oyiwamu amazzi ne tukuba ettaka eryo ne liguma ne livaamu spaces ezo ojja kusanga enkokota awamu nti woogikubako wooti edoodooma olw'okuba nti yakuba bulungi ki ttaka liri tebaalinyiga naye ffe wetumala eruggumiza tuleeta akaveera ekiveera ekya black ekikola wansi awo ne tukyalawo wonna nga tetunayiwa nkokoto oluvannyuma lw'okukyalawo naye nga tetunakyalawo waliwo kembuuseemu tuleeta eddagala ly'enkuyege ebiseera ebisinga osanga nti enkuyege zibumbyebumbye ku bisenge okwo nga zibumbye ebisenge ebyo kati tusooka ne tuyiwamu eddagala eryo oluvannyuma lw'oliyiwamu ntegako ekiveera ate ery'ebiku yinza okusanga ennyumba nga mpya naye nga ebiku buba bukyafu naye nga kino kyenkuyege zo zimanyikiddwa wano ewaffe wo weeziri ate zoonoonya ebizimbe kati ffe ekyo twakigerera twakisalira amagezi ne tuba nga tuyiwayo eddagala eryo oluvannyuma lw'oliyiwayo ne tuteekako ekiveera naye ekiveera kiri omugaso gwakyo gwaki nti ojja kusanga awantu oteekewo ekintu kyo ku fulo ku tayiro yo okijjewo nga kyazadde amazzi wansi kati ekiveera ekyo kigema amazzi ago obunnyogovu obwo busigala ku kiveera tebujja eno waggulu otegedde kati ekyo ekintu kyensonga lwaki nti ebintu bitambuza feezi ku feezi kati nga eyo tuvuddeyo enkokota eyo yo eba erina okuyiibwa naye enkokota eno ekiyamba ggwe kiraya nti bwe tuba tuzimba omusenyu guno guyiika bangi bafiirwa tebamanyi omusenyu guno gukola ki guyiika naye we guyiika nga waliwo enkokoto tugujja wate netumala tukola ki n'otafiirwa gulikoze eki naye kati bw'otaba na nkokoto guyuuka mu ttaka tojja kugujjawo enkokota erina okuba nga ewedde kiyamba ggwe naffe ensonga lwaki enkokota eyo tusooka ne tugiyiwa ne tuyimusa kati bwe tudda ku siiringi eno ogiraba bulungi kati ekaze waliwo abamu abazipapiira ne bazikuba nga mbisi n'osanga siiringi yo ng'ezzeemu ki crack naye nga ziva ku ki kati wano woogiraba si bwe tugenda okuva eno tukube tusooka ne tuziba emiti egyo ne tukuyita mu kuzimba tukuyita kuliisa ne tugikuba oluvannyuma tulyoka tuzzaako ekipande naye nga tukozesa musenyu ki olwaleero omusenyu gwe bakozesa ojja kusanga abazimbi abalala aleeyo abatamanyi bulungi bintu bino kale si bavuluze wabula abatakitunuulidde kati pulogulaamu eno baba bagirabye olwaleero omusenyu tuba tukuba plasita tukozesa kati lekisandi lwaki nti alimu obuyinjayinja buli we bukwata seminti kiba wamu obanga akoze ejjinja naye ate guno omusenyu guno gwe muyita plasita guno ogubanyiriza n'okolooti ebiseera ebisinga omusenyu ogwo gubaamu ebikyafu gubaamu kino omusenyu gw'ennyanja guvaayo guli nga guyise mu mazzi ogenda oguteekamuko ka seminti nga gukwata ki wamwe era ojja sanga omuntu ng'ajja kuleeta driru tajja leeta musumaali kubamu nga talina driru n'okola ekisenge nga kiki kigumu
tweyanziza nnyo mpufalu pozi ngalo wakasigadde naye nze kulwange mmatidde omuntwala eyo nkakasa nti amatidde era asobola omuntu yenna yenna eyo asobola okwesiga wamu n'okubeera nga akolagana naawe. Akatalekeka ketulina katono badde njagala tuggale nga nsaba tuggale ate oluvannyuma njagala nkulage ku myango gino. Emyango omulundi gwe tugenda okuddamu okusinkana SB4 tugenda sinkana ku lw'entebe awo bayitawo Segoko oba ku Mukaaga. Tulina workshop ekola emyango, ekola enzigi, ekola mafumbiro. Ebintu ebyo ngenda kuyita olunaku luno. Leero nzagenda okuyita mahogani. Kakati ebiseera ebisinga aba muntu nayonoona mulimu n'agamba nti mahogani kumba olumu akoze kirundu, n'agamba nti mahogani kumba akoze birala. Naye into details ekyo tujja kyogerako olunaku ojja kujja Segoko awo ku workshop yaffe bagiyita S&S workshop. Tukola furniture, tukola mafumbiro, tukola emyango n'enzigi. Byonna byonna ojja kujja tubeere nga tubikulaga. Naye katwagadde tukulaga nti omuntu ebiseera ebisinga atandika plaster nga tannakola nsonga eno. Naye kakati buli lw'oteekawo omwango guno kikuyamba okumanya mota ya plaster gy'ogenda okukola ki, gy'ogenda okutambuza. Naye buli lw'oteekawo omwango ojja guteekawo guyiteko. Atoddemu otema ekise. Abasinga bakola emyango gino banenzigi bamanyi okulimba. Olina gamba nti kozeseza mahogani kumba kozeseza omuti gw'eppaapaali. Ekituufu naawe otegedde nti abantu bakola ki balimba naye ffe tetulimba. Omuntu tumuwa ekyo ekintu kye tukola ki kyaba atusabye. Bw'otusaba omuvule tuleeta muvule, bw'otusaba mahogani tuleeta mahogani. Emiti mulimu emiti emirungi egikola emyango. Kati emivule bw'oba basanze omusambi omulungi n'osanga omugavu omukulu obulungi egyo gikola. Najjo tegisobola kuwumba nga kirundu bwe yandikoze eki bwe yandiwumbi. Nontu ke papali gukola bulungi. Ayi papali. N'okuzimba tosobola gulinnyako nawe kezi. Nino tosobola linnyako kuwanulayo. Era onoonya muti gunnaayo okukola ki okulijja. Kati mpola tuggale tusobola okukola. So kakati wano ne zino enzigi n'amadinisa gaffe gano. Kakati enzigi zino zirimu ebyuma bino ebiggala. Birimu geji nyingi nnyo. Kakati kisinziira kirayanti waffe esente mwabakoze eki mwabatambulidde. Kati olujjinga luno bwolaba noluli futi 8 ku 8. Osegedde n'ekyuma okiraba kye balukola ki ekyalukola kigumu n'oluggi luba mu miliyoni 2 oba 2 kitundu. Kakati omuntu agenda odutuukako ng'oli agamba obusobozi obwa miliyoni 2 sikola ki sizirina. Naye oluggi olwakamu 8 oba akamu ekitundu nalwo luba luki lulungi naye luba terwenkanankana nga luno. Ositegedde kakati omuntu tumukolera okusinzira naye wate olugiffe olunene bwe luti olukka wansi w'akakadde akamu n'ekitundu tetulukozesa. Bakati olwo oluggi luba lugunda luba luvudde ku mulamwa. Ositegedde ine ebbaati ggumu oba okwata kagaadi nako kalaba n'omuliro gwakwokya bulungi oguwulira n'amadinisa gaffe ogalaba. Nze kuwange matidde era nga omanyi nti tulinayo maaso eyo okubeera nga tuzimba omu yaffe eya SB4 MEDIA era bakulu bano sibata tunayo okuzimba omu yaffe eya SB4 MEDIA. Kati twalifuna dda wadde noonya ku bantu abatukwataho ku mukono tusubireyo mu maaso okubeera nga tulina abaana betugenda okubeera nga tulabirira. Abaana bano tujja okuba nga tubeekuliza nga SB4 MEDIA. Twalifuna dda era tugenda kukusaba nti omumalira sayiti eno tukwatagane. Omalu waviire Dubai. Awati mutwale London. Omalu ayagala wa Dubai ayagala kujoga. London walungi. Era ne mukulu ize pia baddeyoko wali era London College nasa natuyinza omutwala. Leka tuyanziza nnyo taata okubeera nga eggwanga lyattu tulikolera. Naye banaye twebaza nnyo bakasitoma abatuwagidde mu Junisco Contractors and Great Finishes. Tubakubiriza nnyo okujjukira biodigester nga tanka. Ku mulundi guli saasalirako bantu abawagira SB4 MEDIA. Naye ku mulundi guno
buli akuba essimu n'ogamba nti nze ensonga nagirabe ku SB4 media weba nyumba bioregister tukuwa yabwerere kakule bweba nyumba n'ogamba nti ekizimbe kikino Junisco tukibawadde bioregister ojafuna yabwerere so ayagala bioregister yokka ebadde ku miliyoni 3 tukugirako akakadde kamu lwa nsonga ya SB4 media ojja kubeera nga ojja ku miliyoni 2 naye mbakubiriza bannange sente mulekerawo ziwa abazadde mulekerawo ziwa bakwano bammwe mulekerawo ziwa baani abatali mu field yaffe jangu ku Junisco kubanga nze olwaleero nalya sente zo oyina okuntwala gesebo company registered walidde sente zange oyina engeri gy'ogenda okunteeka mu mateeka gankwate otagenda kuteeka mamawo otagenda kuteeka mamawo ba mukyalawo so n'olwensonga eyo Junisco contractions ate n'ekirala amayumba gonna tugakolaki tugazimba era nga kati luli badde batumanyidde mu bayo na nyumba ez'ebyuma batubuuza kalina temuzizimba zino ez'emitayimbwa tubanyonyola byonna tubikolaki tubikola ate bangalu zonna tuzikolaki tuzitambuza kanamba kesimu nga tuuma kwa banange Junisco contractors and great finishes mugenda kutusanga ku mutimbagano www.juniscocontractors.com mutusange ne ku Facebook page yaffe era Junisco Contractors and Great Finishes Limited kakati atwagala ku WhatsApp 0705 558 namba yaffe tuyina n'endala emabega bwe batubaka essimu ne tatagana ne tusalawo tulonkinga ey'okubiri 0705 83 73 43 so Junisco Contractors and Great Finishes offices zaffe zirina Lukolongo ku kizimbe ky'amakanga wajjira twali tuli ekololo naye munange ng'abantu batyayo abantu bali batyayo tulina abantu b'ofiisi abantu tebajja anti eri olaba eri n'owifuna akakipaka banzi n'owakanya tosobola kakasuka ati abantu abemanyi nti ojja kasuka eri Nalukolongo kofe katujje Nalukolongo ate abantu betukolera bantu bannange si bali eri bantu ngaffe bantu ba wansi naye nga bajje mu Junisco tujja bakwata bulungi tujja basalirako mpoze ekirala akabadde akataleke ka mwami SB4 tulina abantu bafu abakuba amasimu n'agamba nti engineer nabalabe ku kizimbe ekiyunga mukono ti mbadde nsaba mumbaliremu ekizimbe bwe kitu ebizimbe bye tubagamba bannange wano tetugenda bakwasa kyejo bannayuganda ekizimbe tukibalira emitwalo 25 ng'okwo kwe kuli ne site survey nti bw'otukubira n'otugamba nti bannaye mujje nina ekizimbe kyange atugamba sebo kisangibwa nti kiyunga mukono nga tuvuga emmotoka yaffe lukululana nga tujja natukolaki nga tukiraba nga tubala ng'osasula emitolo gyaffe 20 district eziri okumpi muno mwe tutambula ezitali zeewala kasente keyongeramu era twogera nga ggwe kiraya nti gwe tuba tufunya tusindike lwa buntu lwa nsonga titulina abantu abasumbuyi banansonyiwa banaye tulina abasumbuyi kyamalawo sente nga mmeka ng'ovudde ne kwekyo SB4 oyagala wingina kimbo wakubalire mu kampani ye ojize ne wange nkubaliremu n'ingina Stewart akubaliremu kati ogenda okulaba nga oyo ye musumbuyi kakati mu mbere netugamba nti 25 gano gajja kuluma ogambe bami bali aba Junisco nabo 25 gange kamba bereko okay sente ate ne plan tuzifulumira mu Junisco kyakabi sente ebonya yigo kubaluwinga sente yo tulema kwesiga enganda emikwano amu naabo abefuula abatutegerere nnyo weyone Junisco contractors bagenda kubanga bakolera ekirungi kijja mu sente zo n'obumanyirivu wamu n'obwesigwa nze muzikulu wakabajja omugezi Sebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga tweyanziza nnyo taata naffe tweyanzigise mwebala okutukyalirako tujja kubanga tubakyalira nga tubalambula wamu nga tulaga eggwanga omuntu ali ayinza obanga n'akasente ke ku akawunti ali musize bweru nenga yebuuza neesiganire banja bantuukiridde nti SB4 tukoleza sente okuzimbire nange nze siri muzimbe ate siri ki naye mbalita abantu nga bano ne mubeesiga ne mbeera nga ate mufuna ekyo kye mwagala mu sente yammwe Umaru akoze ku kamera nga bulijjo omusama wammwe Umaru agenda Dubai naye Dubai tabakkirizayo muntu nga talina passport talina ndagamuntu yayo ndagamuntu Umaru akikola atya Umaru ifuna passport bagala kutwalako Dubai otuukeyokko okomewo tobulirayo nga banno bakola bera bulungi weraba